Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyumiro kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era weziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kasese yabadde weziza millimeters 12 n'akatundu kamu, Mbarara millimeters 5 n'obutundutundu 2 so nga ate yo mu Tororo zaweze millimeters 2 n'obutundu 8. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira obudde okubeera obwekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu akasana kajja kera kwaka, wabula yo mu nnyanja Nalubaale tusuubirayo ekire ky'enkuba. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira mu Arua, Gulu ne Lira okubeerayo enkuba okukosa n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale gye tusuubira nti wajja kubeerayo oluwandagirizi. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'Ekkotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne Dubai tusuubira omusana okwakira ddala so nga ate yo mu Paris tusuubira obudde okubeera obw'ekizimezime oba obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 23. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.